بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي إمام شيرين وانا مستوديوس program يفيت وتأملات نغاتنا شيخ حسين متامبلا yatwala tuba mukulano mumunda naddala essula zino ezisinga okumanyibwa abantu abasinga obungi mu nsi yonna. Naam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-karim sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ilman nafi'an wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin ya rabbi. Thumma salatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin Muhammad bin Abdullah alayhi wa sallam wa tamu taslim sallallahu alayhi wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Washitiwa Allah atenderezebwa nanyini matenda amalungi amajjufu oyo atugabiridde ekyengera ky'obulamu bangi nnyo wiiki gye tukubya amabega. Allah subhanahu wa ta'ala bajjuludde era bangi nnyo tujjuluddwako abantu baffe era bulijjo tugamba Allah subhanahu wa ta'ala bajjuludde aba bajjuluza bwenkanya bw'ayina eri ebitonde bye ate bakyaleseewo ku nsi kuno aba baleseewo lwa kisa kye kyalina eri ebitonde bye. Kati kiba kyamagezi nnyo buli yenna akyaliwo nga mulamu akozesa ekisa Allah kyakyamutaddeko okusobola okubeera ng'akola ebyo Allah byamwetaaza okukola. Nja kutuusa okwebaza kwange oba nja kubeera wamu n'abo abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebirungi by'abakoledde mu bbanga lino erya wiiki ennamba, era mu ngeri y'emu nja kubeera nga nkubiriza bannange abatuukiddwako ebizibu eby'enjawulo okubeera abagumiikiriza ennyo. Ab'ebitiibwa abatuwuliriza omusomo gwaffe obudde buno bakadde baffe aba Paalo omwaganya gwe baatuwa ate ng'era kibateekeddwa okukola kubanga gwe mulimu gwabwe gwennyini. Paalo FM kwe kuyigiriza n'okubeera nti nno abantu bamanya ebifa ku ddiini yaabwe. Mukadde kano tubeera mu at-ta'ammulaatu okwetegereza n'okwekenneenya fi maani suwari l-kiswari, amakulu agasangibwa mu ssuula zaffe zino zetuba nazo ennyempimpi. Era n'essula gye tuliko ye ssuula etukolera obusiraamu bwaffe, suratul Fatiha. Omuntu yenna eyakasiramuka, omuntu yenna ayagala okumanya ku kyayagala okumanya ku ddiini busiraamu, mu bye tusookerako okumusomesa n'okumulakkana kwe kumuyigiriza suratul Fatiha. Olw'okubeera nti n'essuula eno tugisoma nnyo mu lunaku emirundi egisukka 17, twagala okubeera nga tumanya n'amakulu gaayo, naye tukyali ku maalumaati muhimma ebyokuyiga ebikulu ddala hawula suratul Fatiha, ebyetooloolera oba omuntu byasaanidde okusooka okumanya nga tonnaba kuvunula ssuula eno suratul Fatiha. Jjukira omulundi gwaffe ogwayita, olunaku lwaffe olwokuna olwayita, twannyonnyola ku mannya gaayo. Twalaba ng'essuula eno erina amannya mangi, naye twakoonako amannya agasinga okubeera nga gaayatiikirira ku yo. Ne tugamba nti nno amannya agasinga okwatiikirira ennyo ku yo kwe kubeera nga bagiyita suratul Fatiha, gattako ummul kitaabu, gattako al-Qur'anul azim, ne tuteekako ne asabul mathani. Agamanya twagavunula ne tumanya lwaki bagiyita amannya ago bwe gatyo.
twayongerako n'amannya amalala omubaka sallallahu alaihi wasallama geyagituuma gamba nga suratul hamdu, gamba nga suratul swala, suratul munajat, suratul ruqya, alwafiya, alwaqiya, arraqiya. Ago gonna mannya gaayo. Ab'ebitiibwa abatuwuliriza olunaku lwaffe luno omulundi guno twagala kugenda ku point endala, nga ne point endala kwe kwagala okumanya fadiluha, obulungi essuula eno bwerina. Bw'obanga oyagala okumanya obulungi essuula eno bwerina, ojja kubulabira mu nsonga zino wammanga. Eno essuula yennyini nzito, nkulu nnyo mu ssuula zonna eziri mu Qur'ani. Eno essuula yezisinga obukulu. Sinnaba gamba aya eziri mu Qur'ani, wabula ngamba essuula eziri mu Qur'ani. Suratul Fatiha ssuula nzito nnyo nnyo. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba Muadhi ibn Jabal ekiseera ekyo nga Muadhi muvubuka muto wa myaka mitototo, baali bayingira mu muzikiti. Omubaka sallallahu alaihi wasallama namukoonako ku kibegabega bwe baali bayingira mu muzikiti, namugamba nti nno la uallimannaka, nja kuyigiriza bi a'zami sura fil Qur'ani, essuula ekyasinza okubeera enkulu ennene ennyo mu Qur'ani, kabula an takhruja min al masjid, ekyo nno nja kikola nga tonnaba kufulumana mu muzikiti muno olwaleero. Omubaka sallallahu alaihi wasallam olwayingira omuzikiti n'asaaza abasiraamu, n'asomesa abasiraamu, n'ayingira mu nsonga z'abasiraamu nga omwana amulinzeeko. Bwe yali yeerabidde omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'afuluma, omwana n'amukoonako n'amugamba nti wansuubizza okunjigiriza essuula esinga obunene mu Qur'ani. Omubaka sallallahu alaihi wasallama n'adda wansi n'atuula n'atandika okusomesa omwana ono essuula eno. Era Muadhi agamba nti omubaka yaginsomesa nga n'okunningizaako mu kamwa bwanningiza okulaba ennyukuta wa wenzijja mu ngeri y'okuzaatula. N'amusomesa aya ku aya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, paka essuula eno bwe yaggwayo. N'amala n'amugamba ebigambo bino bye njagadde. N'amugamba nti nno walladhi nafsi biyadihi, nkulayirira oyo awaniridde omwoyo gwange mu mikono gye. Laisa fil Qur'ani al-Karim, mu Qur'ani y'ekitiibwa temuliimu, wala fi Tawrati wala fil Injili, wadde mu Tawrati wadde mu Injili wadde mu Zaburi temuliimu bi afdaliha, temuliimu suura egyenkana oba egisinga. Idhan kati ab'ebitiibwa nkugamba nti essuula eno olw'obukulu bwayo ddala nkulu mu Qur'ani ne mu bitabo byonna byonna ebyakka okuva mu ggulu temuliimu ssuula egyenkana. Jjukira nti okumanya ng'eno essuula nkulu nnyo era nnene ya kitiibwa ddala, Allah subhanahu wa ta'ala yagijja wansi wa arushi ye bwe yali agijjayo okugiweereza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Owamu n'okubeera nga Qur'ani ebitundu ebirala byonna yabijjanga ku Baitul Izza. Ku Baitul Izza ye ennyumba eri ku ggulu lino erisooka we yagendanga essuula eno eva, oba we yagendanga Qur'ani we yagendanga eva nga wekka ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye we kwali we kwatuuka okussa suratul Fatiha, yo suratul Fatiha yagissa min al-kunuzi
yagissanga agijja mu mawanika ago agasangibwa wansi wa arshiye. Era kyova olaba ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama bamugamba nti nno abshir binuraini, sanyuka n'ebitangaala bino bibiri, utiita huma, ebitangaala bino ebibiri obiweereddwa, tebiweebwangako nabbi mulala yenna luberyeberyevu wabula gwe babiwadde. Jibril n'amugamba nti nno fatihatul kitaabi, oweereddwa suratul fatiha eno nga kitangaala kyamaanyi nnyo, ne aya ebbiri ezisembayo mu surati bakara bitangaala byamaanyi nnyo ebikuweereddwa. Ekyo nno kiraga nti essuula eno gye tugenda okusoma, era ntegeeza essuula eyo yennyini gy'omanyi kubanga osaala bulijjo era ogisaazisa. Eyo essuula eyo yennyini gy'omanyi, suratul fatiha, ssuula nkulu nnyo ddala. Omubaka sallallahu alaihi wasallama essuula eno yagitufuuliranga ddagala era nga ewonya. Essuula eno ewonya era evumula. Bangi nnyo bagigezezzaako era nebanga ekola era ekolera ddala omulimu omubaka sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti neekola. Geza twala ekyokulabirako nga Umar radiyallahu anhu yali atambula mu kibuga n'asanga omuntu gwe basibye enjegere era nga abantu be bamwetoololeddeko ali wansi agudde bamusibye. Umar agenda okulaba abantu gwe bazimbyeko akayumba bayimiridde bangi ku yeebuuza muntu abadde ki. Agenda okutuukawo mpolampola okubuuza oyo ate ogubadde. Bamutegeeza nti nno ono mukama waffe, ye mukulu waffe, omukulembeze waffe mu kika kyaffe, ti naye afunye obuzibu, ejjini limukubye oba mu njogera endala nti naalumbidde sheitaani. Era ne bamugamba nti nno abaffe olinawo ekintu kyonna, olinawo obusobozi bwonna bw'osobola otukolera okulaba nga omuntu waffe onaatereera era ddengulu. Omubaka Umaru radiyallahu anhu kwe kujjukira ekigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam yakozesa kyeyayogera ekiri ku suratul fatiha nga bwe liri eddagala. Era Umaru n'asomera omuntu oyo suratul fatiha era yagimusomera emirundi 3. Omuntu oyo n'awona n'adda bulungi engulu. Era abantu baasanyuka nnyo ne babeerako ne kebaawa Umaru mu ngeri y'okumwebaza. Kigambibwa nti nno kaali kabuzi. Umaru bwe yagenda n'anyumizako omubaka sallallahu alaihi wasallam kyakoze ku muntu ogwasanze. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti nno wakitegedde otya ng'essuula eyo evumula? Umaru n'amutegeeza nti nno nkitegeera mu bigambo byo nti essuula eno evumula ku bigambo bye wali otogambye. Even kati nno mbategeeza nti nno eno essuula okumanya nga nnungi nnyo nkulu, essuula eno evumula. Ekirala suratul fatiha kyetukolera, suratul fatiha eno emalira essuula endala zonna eziri mu Qur'ani, wabula ate essuula endala tezimala mulimu yo gwekola. Suratul fatiha emalira essuula endala zonna eziri mu Qur'ani, wabula ate essuula endala tezisobola kukola mulimu gwa suratul fatiha gwekola. Kati zo ziba tezemalirira, wabula yo suratul fatiha esobola okwemalirira. Kati ekitegeeza nti nno essuula nungi nnyo era nkulu nnyo mu ssuula eziri mu Qur'ani. Y'abaffe ab'ekitiibwa abampuliriza, tekikumala bumazi kumanya nti eno essuula nkulu mu ssuula zonna eziri mu Qur'ani, senga oba owulidde nti eno essuula buli lw'ogisoma
Allah wekitibwa ku arushi ye alina kyakuddamu gwagisoma kyatakola ku ssuula ndala zonna wabula eno essuula buli aya gy'osoma bw'oti n'okutula Allah subhanahu wa ta'ala alina ku arushi ye kyakuddamu era eno essuula bagiyita suratul munajat ye ssuula gy'oyogeraganya ne Allah kubanga buli ky'okutula buli ky'osoma Allah ng'akuddamu. Hadisi al-Qudus Abi Huraira gyatunyumiza agamba Abi Huraira nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ti Allah agamba sallallahu alaihi wasallam idha kasamtu salata nayawuzaamu nenkutulamu essuula eno nagikutuzaamu emirundi ebiri nisfu li ekitundu ekimu kikwata kunze Allah yagamba wa nisfu li abdi ate ekitundu ekirala kiba ku muddu wange. Hadisi negamba nti idha kala al-abdu omuddu bwagamba alhamdulillahi rabbil alamin Allah nga ku arushi yagamba nti hamadani abdi omuddu wange antenderezza nnyo. Omuddu bwagera maaso n'agamba nti arrahmani rrahim nga Allah ku arushi yagamba nti majadani abdi omuddu wange ampadde nnyo ebitiibwa. Bwe weeyongera mu maaso n'ogamba nti maliki yaumiddin nga Allah ku arushi yagamba nti athina alayya abdi omuddu wange ansuuse nnyo. Omuddu bwogenda mu maaso n'okusoma aya eddako egamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nga Allah agamba nti hadha ahadu baini wa baina abdi nti eyo yendagaano gye twakola wakati wange ne wakati w'omuddu wange ey'okubutasinza kirala kyonna okusinza ye yekka. Omuddu bwogenda maaso n'ogamba nti nno ihdina sirata almustaqim nga Allah agamba nti hadha li abdi wa lil abdi ma sa'ala ebyo bya muddu wange kati byayagala ate era omuddu wange nina okubeera nga muwa ekyo ky'abansabye. Kati nno ab'ebitiibwa abampuliriza ekyo kyokka kyokka kikumalire okumanya nti nno essuula eno nzito nnyo era ezitowera ddala. Anti obuzito bwayo era bulabire wano nti Qur'ani ennamba bagyawulayawulamu ejjuzu ng'erina ejjuzu 30. Ejjuzu esooka alif lam mim ejjuzu esooka. Essuula eyo bwe baali bagiwandiika yokka alif lam mim n'egenda okutandika nga yo suratul Fatiha ewedde amakulu nti yo essuula eno tetandikira ku alif lam mim oba tebalibwa mu juzu alif lam mim. Ate era essuula eno nga bw'otasobola kugibalira mu juzu amma essuula eno yo yeetongodde. Ekyo nno bw'oba okyetegereza kiyinza okukuleetera amakulu ga hadisi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti fatihatul kitabi essuula eno suratul Fatiha law ju'ilat fi kifatul mizan senga baali baagadde kugipima ne bagiteeka mu kibatu kya mizaani oba mu lusiniya lwa mizaani epima mizaani ye mashini ekozesebwa mu kupima obuzito bwa buli kintu kyonna kye baba bagadde okupima. Senga suratul Fatiha eteekebwa mu kibatu oba mu kyokulusiniya lwa mashini eyo waju'ila al-Qur'anu fi kifatin ukhra ate Qur'ani nga ze ssuula endala zonna Qur'ani yonna esigadde n'egenda n'eteekebwa ku lusiniya olulala oba mu kibatu ekirala la fadalat fatihatul kitabi ala al-Qur'ani 7 marrat wandibadde olabanga essuula eno suratul Fatiha esinga n'ekubisa essuula endala zonna n'ekubisa Qur'ani yonna emirundi egiwerera ddala 7. Masha Allah.
ngate eri munda mu Qur'an eri munda mu Qur'an. mtume mas Sheikh barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. amin ya rab. Ab'ebitiibwa tukyali ku at-ta'ammulaatu okwetegereza n'okwekenneenya fi maani suwari al-kiswari amakulu agasangibwa mu sura zaffe zino ennyempimpi era nga tuli ku mutwe ogugamba nti maalumaati muhimma ebyokuyiga ebikulu ennyo hawla suratul fatiha ebyetoololera ku suula eno suratul fatiha. Tubadde tunnyonnyola fadiluha obulungi bw'essuula eno bwerina. Kati njagala tugende ku poyinti ey'omusanvu nga ye sababu nuzuuli, ensonga eyaviirako essuula eno okukka al-Fatiha suratul fatiha. kale ensonga eyaviirako essuula eno suratul fatiha okukka agamba Imaamu al-Wahidi rahimahullah, Allah amusaasire omumanyi waffe ono era muvunuzi wa Qur'ani, atugamba nti jaa al-islaamu, obusiraamu buno bwajja nasikhatun lil adiyani sabiqa, bwajja okusangulawo n'okugjawo al adiyanu sabiqa, amadiini oba enzikiriza ezasooka. Kakati mu nzikiriza ezasooka mu bye basangulawo ensinza eyasooka yadibizibwa. Bwe yadibizibwa okukka kw'essuula eno suratul fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala yagissa olw'okwagala okuwa omulembe guno ogwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinza egenda okubeera nga yeetambulirwako okuleka ensinza endala zonna ezasooka, nga okusinza okugenda okutambulirwako kwe kusinza okugenda okubeeramu okusoma essuula eno, era okusinza kwonna okutaliimu kusoma kwa ssuula eno kubeera okusinza okwo nga kukendeevu. Omubaka sallallahu alaihi wasallama kwe kugamba nti la salata liman lam yakra bi fatihatil kitaabi, tegenda kubeera swala ntuufu, tegenda kubeera swala nzijuvu ku muntu yenna anaasaala nga tasomye suratul fatiha. Kati nno okusinza ku bigambo bya Imaamu al-Wahidi atutegeeza nti nno ensonga eyasiisa suratul fatiha kwe kutuwa ensinza entuufu enaakozesebwa era enaagobererwa mu kusinza okugenda okubeera mu mulembe guno ogwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ab'ebitiibwa, pointi eyo bw'ebanga ewedde, njagala okubeera nga nkutegeeza nti suratul fatiha eri emu ku ssuula 5 ezaggulwawo n'ekigambo ekinene ennyo era ekizito ennyo kyekigambo kye alhamdulillah. Suratul fatiha eri emu ku ssuula 5 eziri mu Qur'ani Allah ze yatandika nazo n'ekigambo ekinene ennyo ekya alhamdu. Essuula ezi5 ze zino, suratul fatiha yatandika na kigambo ekyo alhamdulillah. Suratu al-an'am nayo yatandika n'ekigambo ekinene ennyo ekyo alhamdulillah. Suratul kahf nayo yatandika n'ekigambo ekinene ennyo ekyo ekya alhamdulillah. Suratul fatir yatandika n'ekigambo alhamdulillah. Ne suratu saba nayo yatandika n'ekigambo ekya alhamdulillah. Kati ekigambo alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kyeyayagala kyekiba kitandikirwako, kyekiba kisumululibwako obubaka obwajja okuva mu ggulu nga bwe busembyeyo eri omulembe guno ogusembayo ogwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekigambo kino alhamdulillah kinene ddala
era obunene bwakyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba at-tuhuru shatrul iman, okwetukuza omuntu yenna bwe yeekuumira ku wuzu ng'ali ku butukuvu obwa wuzu kimu ku bitundu ebiraga obukkiriza bw'omuntu oyo. Ekibutuufu omuntu eyeekuumira ku wuzu aba ayina imaani, kimu ku bitundu bya imaani. N'agamba nti walhamdulillahi, n'ekigambo kino ekya alhamdulillahi tamula'ul mizan, bw'oba okyogedde kwoyo yenna aba akyogedde kyakifunamu, akifunamu empeera nnyingi ddala, empeera ezituuka okubeera nti nno mizaani ye epima empeera ze ejjulira ddala n'eboogera ddala bulungi nnyo. aw tamula ma bayina samaa'i wal ard, oba seekyo ekigambo alhamdulillah kijjuza obwaguuga ebbanga eriri wakati w'eggulu n'ensi olw'obunene bwakyo. Kati ekigambo ekyatandikibwako essuula eno kinene ddala. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti nno kalmataani, ku nsi kuno kuliko ebigambo bibiri, habibataani ila rahman. Ebigambo bino ebibiri omuntu bw'aba abyogedde akimanye nti nno byagalwa nnyo eri omutonzi Allah oyo ow'ekisa. Hafifataani ala lisaani, bw'oba obyogedde biwewuka byanguwa okuyita ku lulimi lw'omuntu, tokaluubirirwa nnyo mu kubyogera. Ate nga thaqilataani ala almizaani, bizitowa biba bizito nnyo ku mizaani y'omuddu bwe bali baba bipimye. N'agamba nti subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ebigambo ebyo singa oba obyogedde nga mwe muli ekigambo alhamdulillah, nga mwe muli ekigambo ekya alhamdulillah, oba oli bulungi nnyo. Kati wekitiibwa olaba otyo singa okyogera emirundi egisooka 17 ate ng'oyimiridde mu swala, ate gwe obulungi bw'oba ofunye buba buyitiridde era buba buyiseewo. Ekigambo ekyo ekirungi bwe kityo kitegeeza ki? Tutandika okuvvuunula. Aya esooka egambye alhamdulillahi rabbil alamin. Ekigambo alhamdu kitegeeza ki? Kitegeeza amatendo, athanaa'u, aljamiilu, alkaamil, amatendo amalungi amajjuvu. Jjukira ekigambo alhamdulillah kiriko alifu wallaamu, kiriko alifu wallaamu. Alifu wallaamu eyo omugaso gwayo era ekigireesezza kwe kwagala okubunyisa. Eyo alifu wallaamu lil istighraq, twagadde okubunyisa buli kyonna ekiyitibwa amatendo nga malungi majjuvu, ne tugakakasa nti nno nnyini gaagasaanidde ye Allah subhanahu wa ta'ala. Amatendo amalungi amajjuvu ge tuba twagadde okubunyisa ge galiwa? Amatendo ga Allah ga bika bisatu agakuŋŋoonera mu kigambo alhamdu. Amatendo ga Allah ga bika bisatu. Ekika ekisooka ge matendo ga Allah agagatambulira wamu n'amannya ge amalungi. Mpulira era ndowooza muwulire tugamba nti al asmaa'u wa sifaatu, amannya n'ebitendo. Kitegeeza nti amannya ga Allah malungi bwe tuba tugoogedde tuba tukoze ebintu bibiri omulundi gumu. Tuba tumuyise n'erinnya lye eddungi, ate tuba tumutenze n'ekitendo kye ekirungi. Bwe tugamba okugeza nti bwe tugamba nti
mumanya ga Allah malungi as-sami'u ero linnya lya Allah ddungi nnyo as-sami'u tuba tumuyise erinnya lye ti Allah ye mumanya ge ayitibwa as-sami'u eritegeeza nti nno omuwulizi ate mu ngeri yemu tuba tumutenze n'ekitendo ekyokubeera nti awulira si kiggala wabula ye awulira. Kati amanya ga Allah malungi gakola okubeera nti muno mannya ge ate mu ngeri yemu gatambulirwamu gatambulirwako n'ebitendo bye bye yeetenda nabyo. Bwe tugamba nti nno al-alimu eryo linnya lya Allah ddungi litegeeza nti nno omumanyi ate mu ngeri yemu tuba tumutenze n'ekitende ekyokubeera nti nno amanyi n'amannya amalala gonna genda ng'ogagezesa bw'otyo gakola ebintu bibiri linnya lye ate oba omutenze n'ekitendo ekiri mu linnya eryo. Kati bwe lwogamba nti alhamdu agamannya gonna agali mu mannya ebitendo byonna ebiri mu mannya ago oba obijjeeyo byonna era n'oba ng'obimuwadde nti yabigwanidde oyo Allah. Amatendo ag'okubiri oba nawo ekika ekyokubiri ekyamatendo agakuŋŋwanira mu kigambo alhamdu ge matendo ga Allah amalungi agatakolebwamu mannya nga matendo butendo naye nga tebakukkiriza kulikola mu linnya kulimuyita. Eyo nayo tayipu yakubiri mu bitendo bya Allah ebirungi ebijjuvu. Gamba nga omubaka sallallahu alaihi wasallama yatenda Allah nga bw'aseka. Allah aseka mu hadisi egamba nti Allah asekerera omuddu nga omuddu buli lwabanga pulaani ze mpanvu nnyo. Pulaani z'omuddu ziyinza okuba nga mpanvu nnyo ziri mu myaka 5 mu maaso, naye Allah bw'atunuulira ku ajali y'omuddu oyo ng'abulayo nnaku 2-3 afe. Kati Allah subhanahu wa ta'ala asekerera omuddu buli lwatunuulira ku ajali ye kyegamba ne programu z'ayina abala kuzimba bizimbe kyamutwala. Allah asekerera omuddu. Kati omubaka yatenda Allah nga bw'aseka. Ekyo kitendo kikalu tebatukkiriza kukikola mu linnya kumuyita nti Allah omusesi nedda. Tokikola bwotyo ti Allah omusesi okumuyita erinnya nti omusesi. Naye nga omubaka yatenda Allah n'ekitendo ekyokubeera nti nno yaseka. N'ebitendo ebirala bingi nnyo ebigwa mu kkowe eryo byesigenda kumenya mu kaseera kano. Ebitendo ebyo bikuŋŋwanira mu linnya, bikuŋŋwanira mu kigambo alhamdu. Buli lw'oyogera ekigambo alhamdu ebitendo ebyo byonna oba obijjeeyo obitenze ne Allah oyo nga yabigwanidde. Tayipu eyokusatu, ekika ekyokusatu mu bika by'ebitendo bya Allah byeyeetenda nabyo byebitendo kungulu kwabyo mu magezi agaffe ag'obuntu. Kungulu kwabyo tulaba ng'ebitasaanidde kutendebwa na Allah, nga tulaba tebiwoomye kutendebwa na Allah. Naye ate ogenda okwetegereza ng'ebitendo ebyo byajja bingi nnyo mu Qur'ani bwe bityo. Gamba nga biriwa Allah agamba nti nno wayamkurullah. Allah yeetenda n'ekitendo ekyaki ekyokusala enkwe. Naye tebatukkiriza kugamba nti omusazi w'enkwe nedda. Olina kukireeta nga bwe yakireeta mu Qur'ani. Yakireeta atya? Yasooka kwogera kikolwa ky'abalabe. Abalabe be ebikolwa byabwe bye bakola. Agamba nti wayamukuruuna balabe be, abalabe b'eddiini eno era abalabe b'obusiraamu bakola enkwe
wayamkuru Allah naye n'akola enkwe. Amakulu Allah alina obusobozi obw'okubabonereza mu kkubo lyonna mwe baba bajjidde. Bwe baba bayise mu kkubo lya kolankwe, Allah asobola okubabonereza okusinziira ku nkwe zaabwe ze baba bazze nazo. Era ekitende ekirala, innahum yakiduuna kaida wa akidu kaida. Ebyo ebitendo bwe bityo olaba nga mu butuufu tebiwooma kubitenda na Allah subhanahu wa ta'ala, naye ogenda kukola otya nga ye bw'atyo bwe yabireeta. Nasullaha fanasiyahum. Allah subhanahu wa ta'ala ebitendo bwe bityo yabireeta nnyo mu Qur'ani. Kati nno batuwa amagezi ku bitendo ebyo obutabireetako sayidi emu yokka, wabula oteekeddwa okubireeta ng'obijjira ddala ku balabe be bye yajja ayogerako. Ne kiba nga kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala alina obusobozi okweŋŋanga omulabe we mu kkubo lyonna ly'aba akutte ly'abajjiddemu, amubonereze n'ekibonerezo ekyo. Naam, mu dakiika nga 5 ab'ebitiibwa abatuwuliriza mbadde mbatemera nti buli we twogera ekigambo nti alhamdulillah, amatenda amalungi amajjuvu. Kiki kye tuba tutegeeza n'amatenda amalungi amajjuvu? Amatenda amalungi amajjuvu tuba tutegeeza amatendo ga Allah ag'ebika ebisatu. Amatenda agatambula n'amannya ge, amatenda agabeera amatendo gokka agatakolebwamu mannya, n'amatenda amalala kungulu kwago nga tusobola okugalaba nga agatasaanidde kitiibwa kya Allah, naye ate ogenda okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo yagatuukiriza mu Qur'ani. Ekyo nno ne kiba nga kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala atendebwa n'amatendo ago gasobola mu ngeri gyasobolamu okweŋŋanga abalabe be mu kkubo lyonna lye baba bajjiddemu. Bwe baba bajjidde mu ngeri yakwerabiralabira, ye Allah ajja kubalwanyisirizayo mu kwerabira kwabwe. Bwe baba bajjidde mu ngeri ya nkwe, Allah ajja balwanyisirizayo mu nkwe zaabwe. Ababa bajjidde mu ngeri ya kwenya yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Bakwenya Allah mu ngeri emu oba endala, naye Allah naye ajja bakwasirizaayo mu kukwenya kwabwe kwe bakwenya nako. Kati aga amatendo gonna tugatuukiriza nga tugatenda na Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ge matendo ge gennyini amajjuvu. Amatendo amalala golaba fe abantu ge tutendebwa nago gaba matendo malungi, yes, naye gaba makendeevu. Okugamba omuntu nti nno yazadde, ekyo kitendo kirungi ku muntu, naye kiba kya bukendeevu. Era ago amatendo bwe gatyo tegagwanidde kugatenda na Allah subhanahu wa ta'ala. Okugamba nti nno gundi wawasizza, kitendo kirungi era abantu bakyenyumirizaamu nnyo ng'abantu, naye kiba kya bukendeevu. Amatendo ago bwe gatyo tegagwanidde kugatenda na Allah, kubanga gaba ga bukendeevu. Gaba malungi naye nga ga bukendeevu. Allah ye atendebwa n'amatenda amalungi ate nga majjuvu. Kyekigambo kye tuba tutegeeza nti nno alhamdulillahi. Amatenda ago tumala ne tugatuukiriza ne tugagaba nti amatenda ago agagwanidde era nnyini go agastahakka, agagwanidde si mulala, gagwanira Allah ow'ekitiibwa. Eyo laamu gy'owulira eri ku linnya eryo nti lillahi, bagiyita laamu l-istihqaq. Laamu egaba kintu eri nnyini kyo akisaanidde. Laamu lil-istihqaq, nti amatenda ago lillahi bimaana tastahiqu, gagwanidde Allah subhanahu wa ta'ala, yagayinako haqqi yekka. Laamu l-istihqaq, amatendo ago gagwanidde Allah subhanahu wa ta'ala. Ate jjukira nti Allah subhanahu wa ta'ala agwanidde amatendo ago
teyeyise linnya ddala so ng'alina amannya mangi nnyo twaligambye nti alhamdu lirrahman, alhamdu lilmalik, alhamdu lilhamid. Ago gonna mannya ge. Naye lwaki akozeseza linnya lino lillahi? Anti erinnya buli yenna akakasa nti nno oyo gwayogerako omutonzi w'eggulu n'ensi amannya ge oba erinnya lye Allah liba litegeeza nti ye yekka asaanidde okusinzibwa owatali mulala yenna asinzibwa okuggyako ye yekka. Era wano waliwo ekyama ekyokubeera nti nno buli ayogera bw'atyo nti alhamdulillah oba omaze okwerippa nti toyinaayo kirala kyonna kyoteekeddwa kusinza okuggyako kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Ab'ebitiibwa bampuliriza aya esooka tetunnaba kugivuunula kugimalako, tukyali ku kigambo alhamdulillahi. Tugenda kuddako tumenyemenye rabbil alamiina, oyo Allah ate yeetenze n'ekitendo ekyokubeera nti rabbil alamiina. Nga tugenda okukiraba inshaallahu taala. Abantu babiri abawummudde ku Ibn Mas'ud High School, mwenna abayizi abasomera ku Ibn Mas'ud High School muwummudde olwaleero. Wasiya yange oba ekiraamo kyange kyembawa abayizi nti muwummudde kuba mu kiraasi naye nga okusoma ebisomesebwa era bye babayigiriza mubirina mu bitabo. Ettaamu nyimpi nnyo ate toyise kuva mu kibiina kudda mu kibiina kirala. Ekibiina ekyo kyakirimu kati ebikusomesebwa era okyagenda nabyo mu maaso. Tandika nnyo okubeera nga obyongeramu amaanyi mu kubisoma ne mu kubikolako division. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra. Tubadde Sheikh Hussein Mutambala wano mu studios. Akadde keko n'enkya juma enkya salatul juma tukere ku masjidi biidhinihi tabaraka wa taala tusobole okuba nga tufuna ku sunna ezo ez'okusala mu masjidi. Badde Imam Kyewine, salamu alaykum.